bambazamu nga kandeeze mudezi n'abantambula n'alaba gyendaga naye ono omugezi ati Hey, Florence. What? Chiviri. Hey, Chiviri tagwa. Customer avumye Chiviri. Obutategeera, obusiru, obuddugavu, obutayagaliza, empisa embi zonna ntuyambyeko n'amuvuma. Iwa. Customer avumye Chiviri musanze aline customer. Mbwamusavinga. Kyokka bifo ky'omubuuza kikyanaalya. Atandise munnyonnyola bino bye bannyonnyola badda mu kulonda. Customer mutunulidde ati. Linda. Chiviri yayingira demo service. Kyenneebuuza. Yafuka waiter. Ng'ali nno mu kimubiri ebyambalo byammwe. Anti bitalabidde no bidde eri. Yonna ali mu kyambalo ate alinga omusirikale alinga zokwa. Omusajja amutunuulidde. Amubuuza kiki. Chiviri atandise okwennyonnyolako. Byannyonnyola tebikwatagana na musajja byamuleese. Oli ayagala kulya. Amunnyonnyola birala. Ayo kimususeeko. Ali awo. Ayita ffe. Chiviri ayambadde ekyambalo kya Sadala. N'agenda ne yeefuula waiter. Mwakole ku customer. Customer avumye Chiviri. Chata muvumye ne bitamuvuma byonna bituyambyeko n'abimugamba. Wanchategeera. Kasajja gwa oli n'empisembi. Wefudde amunyonyole mbuyejje n'osimanya bitambuze be binyambirawa. Binyambirawa kati nzazo okulya. Customer badde mukazi oba musajja. Kasajja katonotono kati naye tekagenda mu kulaba kwange. Kavumye Chiviri atoniye. Kaba muvume. Chiviri naye atwetako nnyo olugezigezi n'olusepiike. Nsobeddwa. Ngenza okulira ani ali awo nga nfubutukayo wangi mukama wange. Jangu okole kuno. Ate ngenza okola nga nkubobwa Masadera ali luddawo. Kati ate Sadera simanyi kyabadde amwagaza ssaawa eyo. Tuline customer. Kati kambuuze. Bino byabimuvudde obaddewo oba obadde obirengera bulengera? Ampise. N'amuvumira maaso gange. Nga wooli? Nkanya kugamba mukama wange ambuuzi zona amuyita ono yani wano. Konze starter. Ono mukama waffe. Ono mukama waffe munange. Nanga tombuulira. Tamanyi wakoma. Ava mbwa mukama we ate najja leero mugeti atuuna ali mu service. Engalo zake. Kama muvume Chiviri. Banange taggwa. Tamanyi wakoma atuwa n'okwegamba yeefuula ekirala tagambwako tawabulwa kwegamba ye nakyemalira tulaye wansi n'omutwe gwe ne basalawo ye kyagenda okukola. Nange omukasoma munnyonnyodde ne mugamba bw'atyo munnange tawulira. Kati gw'olwo tunudde otya ng'olaba bawalabula Chiviri oyagala sseka tooseke owulira nga mbadde nina okubanga mukama wange ndi ku side ye ate nno ne customer naye mwagala saagala agende. Mugamba mukama wange ate bwankuba akama Sadala ali ludda mugambe oba ali eri oba ali luddawa. Harriet, nde singa mbadde osinza ayagala ebyononese nandisinisa amannyo nandisaze Chiviri yandingo. Kubi wakola Chiviri era okyayagala okubeera ng'oseka. Kyatu. Daba ate ebyambalo byange. Olagawa n'ebintu by'omusajja. Timulaba kamanya. Muli ku kyowedda. Wait, what are you doing with that cup? Ogitwala wa? Omusajja mulesa ya. Mukama waffe. Abadde ki? Ayita Chiviri. Nga talina kaviiri konna ku mutwe. Abadde ki? Timunabimanya. Tunyumize naawe bona otunyumize. Abadde ki? Yeefuula buli byonna. Tumumanyi. Wenjogerera uniform emwokyeza. Nkanze n'okunkanga. Etya. Agyeyambudde. Tekisoboka. Ajja mu uniform. Agambye noonya Sadala obuwe. Wamma kwe kumumbuuza biri bye mbadde gamba. Customer amuvumidde. Ambuuza mukama. Sadala ali ludda. Ng'ate kati Sadala agira watuline customer. Agikuwadde ogimuwe? Aŋambye noonya Sadala omu uniform ye. Naye uniform lwaki temugiwadde kitiibwa? Nange bagimpa nange soose kwegezaamu ne nyambala. Naawe ogyambaddemu? Nyambaddemu. Gwe n'ogwo omutwe nga osobola enogera esobola okutuula. Eringanga bakuli ku mutwe. Ate gw'ofaananya bubi. Jako, muzeeyi jako. Omutwe gw'omutini jako tulabe. Jako tulabe. Jako? Kati katwogere. Naye siringanga lifoloma, liri foloma. Eryani? Muzeeyi akatweko katono nnyo toyinza kunyuma. Olutuuse nga gamba ati. Nanga noonya Chiviri ali. Mwani? Sadala. Nanyiniyo. Nemuga musozi ne muwana. Nti ki? Oyambadde bulungi. Olabika bulungi. Gwe waffe. Aga nanda stable. Noonya Chiviri gundi. Sadala. Obadde okitegeeza obadde omukiina. Owaaye. Uddewo sesense. Era nkitegeeza. Kambuuzemu. Ekituufu eno uniform. Baakolemu nyingi lwaki ani mulogo. Baamugoba ne bamukomyawo.
Neni fomu emwocheza ajimodita. Naye Kiviri ngalabi. Customer anavako nga mati customer muweteddemu namuvuma vuma namusasabula namuvuma ku kibuwe bye wabwe byonna byonna nabalangira. Jantamanyi katono tekakumanyi. Kavumye Kiviri. Mu maaso gange kavumye Kiviri nga wendi njagala takalimire ono mukama wange ono customer mwetaaga ono mukama wange bwe mugamba tato ono mukama wange tombuulira sagala mutata alina magezi. Kaakati bale tibannamu walabula nze kye namukoze. Ati okoze ekyati. Tewabutegedde. Ngambe. Ninze bbaluwa engoba. Nze nanyine. Tebannaba wammamugira ekikulu naawe bata Florence. Gwe kiriyo kimanyi omanyi kye nakoze. Kye nakoze Kiviri nebadde manyisa ddala. Obuzibu bwavudde ku uniform ne muvuma ne mukuba ne mutuulako ne mukwata embadiya wane mabega ne muza reverse paka wansi seka muzeyi seka ono esaba yonna agobwa okakana nga musudde ku ttaka mutuddeko amulinye linye empizi yiseemwawo mukute mu nsawo muggyemu ssente mbadde nkugamba talinda kumugoba namubudde amagezi genda bugenzi nagamuwadde ne mugamba oba yettayette kubanga tajja kuyomba na mulambo oyo omusajja ono nduddewo bye nambi mmanyi webale kyekyo kituufu Florence kati kikundi ali wasekala mwe bwe mba mwagala tukwatagane nga tukyayogera temumbuza Sadala mumanyi Sadala kyeyankoze si eyanviriddeko bino byonna tiyebbye sente z'abandi labalaba ali bakubbye bawama babadde mu muzannyo guno ebyo byagambye is between me and you silly oba kubanga simanyi kati ate onnemesa obyogera naamunnyonnyola nti Sadala yeegeza muono tolanga anti Sadala mumpe atayagala omuntu olusolo byo babalansinga jeans basobole okwanga omumuwanvu ate n'ekira Sadala muddugavu ate ono mwerumuko nze tasobola because like ate gwe Mzee, where is that you're going? What is that? Angene nye Sadala. Nze twakuba ekikofira ate mzee nze nagana okuneko onesaako. Omanyi towekuba perfume ate ompisaamu enkwawa. What is your problem? Ati gwe wesesa. Ndeka munange. Jackie bulijjo manyi mukwano gwe. Kulwaki? Okusinziira ku kyakoze. Omanye ntuuka gyantuukiddemu. Omanye ebigambo byangambye about you. Jackie mukwano gwange ngera bwe naggamba. Naye kiki ekimutawaanya? Kirabika binene ebya Chris. Omanye Jackie ejjo yampisizaamu amaaso. Omusajja ye yandeese. Ani yakuleese mbadde manyi nti Jackie ye yakwadde omusajja. Yes, ye yandeese. Jackie n'asooka yogera ebigambo ebibikuuze nga tuli mu maaso g'omusajja ndi mumpi ngenda kuzaala omwana bumpiki mbusimanya alindeko okusiima yayogedde ebigambo yekyusizza bwekyusa ne nga Jackie y'ono bijjo gwe mmanyi. Mwabadde muyombiyemu before? Nedda. Yandeese bulungi nnyo nze ne ŋŋenda ne tutuuka ew'omusajja natandika kwogera bintu bingi. Nze Jackie neewunyiza okulaba ng'afuuse. Kati gwe wamuzeemu ki? Oba kiki ewamulaze? Nze baaba saamuzeemu bintu bingi wabula nalabye ng'akirabika omusajja gw'ayagala nze era nga ŋŋamba mumuleke. Kati nga naawe oli ready omuleka. Kati tukole ki? No, you can't do that. Ati kati Jackie mukwano gwange. Ye yakuleese omusajja ye adasiimye. Yansiimye bulungi nnyo era n'aŋŋamba mbu neera ayagala kunzizayo ku koosi biki bwe bityo nsome n'aŋŋamba ye yansiimye. No, nakato tosobola kufiirwa musajja bw'atyo. Alina vision, alina ebirowoozo ebifaanana bwe bityo eby'okuzza ne ku ssomero osobole okusoma obeeko ekyobeera mu nsi ng'ogamba mbu kubanga Jackie yanyiize yeekyusizza omusajja mmutadde ng'omuto otya. Ati baaba Jackie yakyuse nze nga ndaba Jackie ayinza okuba omusajja gw'ayagala. Omusajja bw'aba asiimye tulina kugenda mu maaso na musajja. Olina kukola by'oteeka okukola ng'omukyala. Osobole okubeerawo n'omwami wo, osobole okutambuza omwami wo, osobole si Jackie alina okusalirawo kati ogwo gwe yagukoze yagumaze. Kati tugenda kubiisana. Tugenda kutambula naye mu lugendo. Baba naani? Chance comes once. Bw'eba zze gikozese.
ogenda kuddamu okufuna ow'omusajja alinga atyo oba ali bw'atyo ku ntandikwa ku first day nakuwa ebigambo ebifaanana bwe bityo olowooza abasajja bategeera oli yeeyandeese lindako obufumbo bukyalabika kati kubanga akuleese nga newokwa kakati yeefudde yeekyudde aba alina byalowoozezza nga naawe okita ati nze baba nze simanyi bintu byakusika muguwa n'abantu gundi saagala mukwano gwange yeeyandeese ati kati nzire mu linda munnakato omusajja omwagala oba tomwagala baba kale nze nabadde omusajja musiimye kuba ayina ebirowoozo ebigenda mu maaso very good oba wabadde omusiimye kati tugenda kwagala musajja kino nkigamba oba tomwagala nze mumpe kuba tuli balongo Sada. Wakati. Sleeping on duty, sleeping dog. Wajja kwebaka. Mulabe. Kati ekyokoze kyaki? Okoze kyaki? Tokiddangamu. Kamanyira nyo. Tokiddangamu. Ntumuddemu kajja kaba baluka. Oli buberenge. Simoli ka popcorn. Kalinga lad. Ego guludde. Zitomanyira. Onkanga otya. Kumulimo bebakirawo. Mugo mukama wange. Ngoba. Wanje. Bakama bange bannemwa banfaako. Ira kuzitonti. You're not supposed to sleep on duty. Aha. Tomanyira. Jologera wakulu. Uniform yo yino. Bagikuddisa. Ani agikwada? Simanyi ono kiviri na wanale. Gimuddise si kyajagala. Sadara. Kiviri uniform emulemeredde. Agambye nti buli agimulabamu avuma muvu. N'okumukuba bajja mukuba. Ate saamukubye. Nsanga omuntu ndaba uniform ajambadde. Era nga manyi Sadara nga wakanzibako ssente. Kye nakoze kiviri namukubye ne musekaseka lwa uniform. Ate kati ago gakyali mabaga. Gakyali mabaga. Bajana kumukuba amasazi. Ekyo nze nakikoze. Nakipanze nga mmanyi nti era ajja kukuba. Kati wamuwa yati ng'okimanyi egenda muleetera ebizibu. Nze. Mpozi nga siri muzzukulu wa Musamakulu. Kapingu. Mu kitimba Butambala. Sadala, ebyammwe ne kiviri nze sibimanyi. Shika. Kati kola bwoti. Shika. Nga bw'otabimanyi era kwata uniform. Ogisenyi. Excuse me? Era lwakyagiwago. Gwe wagimuwa. Kalwaki gwata ogimujjawo. Era lwakyagiwago. Shika. Oba mulina nkolagana yammwe na kiviriwo genda mu biviiri byo. Sadala kwata uniform kiviri angambye sijagala. Sijida muzisambala kiviri byazambadde. Gwe gyonzijjako ebiviiri byo. Nzijjaako ebiviiri. Butuuka tulabe ogikutteko. Ogenda jambala. Si gwe wali oli wano nga buli omu omulengeza olwokuba uniform. Oli erina ewunya biviiri kwata. Njako n'oluviiri lwo. Oh my gosh. Sijiddamu. Bannange, sijiddamu. Genda omugambe okuleka nga ate atungisa ndala. Gakala ndala. Matiriyo ndala. Omutunzi mulala. Kuba oyo jemba w'ekatweyo. Ati njagala mutunzi mulala. Ngali mu division ndala. District ndala. Kala ndala. Sadala, okimanyi kiviri mukama waffe. Ati kati ndi muntu mulala. Takugobangako ku mulimu. Kati ndi ludda. Yangoba nannemerera n'enkoma. Nze ndi kagungumale. Sabatonka luubiriza. Engeri gy'ogiganye kwata ogimuddiza. I'm not your office messenger nze ndi waitress. Kwata uniform oba tojagala genda ogimuddize stupid. Idiot. Eh? Sire.
Wabivumanze. Sadala. Eno jjajja kuku. Eno jjajja kuku. Onvumye ki? Nja kuku ba. Siro manyiwe bati spellinga. Ate kuti spelling okola. Kutigala wesi werega mu. Damo kyogere Sadala. Okida ku. Sadala. Sadala ndeka. Oduke. Dokanga baba kwata. Okyaliwo? Tosobola kuleka bintu bino ng'amayinja gajjudde mu kasasiro bwe gati mu kifo ekirungi bwe kiti bino ebimuli jjo nalabe ku kisaanyi wano mubifuuyira eddagala tebalireeta naye tubadde tetunnaba. Okay. Kati muyina obifuuyira kuba bakasitoma singa bajja ne basanga ebisaanyi wano waliyo abakyala nga ye atya ebisaanyi kati wano abadduka misinde jjo nakirabyawo Batusonyiwe muzee. omutima gutulimingeko ye kasasiro yenna mumaleewo butereevu mufube okulaba nga awantu wabeera wayonjo Ye muzee. okusaanikira bwobwo ebintu eby'omwaka guli byonna tube nga tukyabiraba wano si kirungi ne bwolekerawo kati kyoba okola genda olete karek tusobole okugatakula amayinja gakomewo kuba gasinga gabulidde ne mu ttaka Ye muzee. yanguwa genda olete Wange nyambani. Mukama wange. Mukama wawe. Oyo Sadala kanegobe. Sebo, ono omukyala agenda kunnemesa awantu. Sadala. Kukakana yes. Naye ng'ono omukyala agenda kunnemesa Uliza byange. Uliza mukama wange. Kwanze ndesobozesa bakoze obubi. Nze sirimu. Sadala Ugenda kulimba mjogera ki Sadala. njagala kuwuliriza omwomu Sebo, kati mukama wange kantani. Wama Sebo nza. Sadala. Ladies first. Gwe kimanyi what kind of gentleman are you? Ladies first. Yogera ku mukolo. Sadala. Boss, ladies and gentlemen. Sadala. Wama mukama wange. Genda maaso. Nali lumu jujju wano nga mpokola ku customers zize ne sente zange nyina okubalansinga bills ewaka kyasobola okuba nga muwa sente Sadala najja nansoberera nanzibako emitwalo 10 ne mugamba Sadala leta sente z'abaana leta sente zayo kiviiri Sadala n'agaana tangubaguba ne imagine ba customers nga we emitwalo 10 Sadala wazika emitwalo 10 gwe ate okubanja sente zange njagala oyogere ebigambo jali emitwalo 10 mu mbuga z'amateeka alwana. wama mukama wange Sadala ne musaba sente nazigana ne mugamba Sadala sente si zange bwe kitompa sente kino kyolaba ne kigana nkuganya okulwana kitegedde Baba yevudde mulamuzi tumanye mu nawe sidika Nze bankube nga nziritse. Bannange. wama mukama Mukubange wange nengolobera se kyekubira nze bampuze. Sadala sitika konse wama mukama wange baviire mudde mulwane madengezako okubanja Sadala sente zange Sadala nkutte nze nanannuma nanywegera nagezako okubanga ntusako buli saa agezezako okundrepinga singa sibadde n'amaanyi ng'omukazi ne neerwanako ne mukuba eviivi Sadala abadde tagenda Sadala kumufaako okoze eki onywegedde omukazi byonna laba mukama wange laba eno yonna yonna nze nanze namulungusa eno yonna yonna ankwagudde nabwonkebera engoye kuliko DNA wa Sadala mukama wange ndeka ngende kanviire Sadala kamuviire kasigale wano imagine nga tuli wali mu bantu nangwako nankola bwati nekola atumayi tukolera mu sikaati wajja wano kwata bakazi Mukama wange nze waŋŋaanya okwogera. Ye kaayogere. yogera. Munnange ati wasazewo limbadde nkusitopinga okwogera emitwalo 10 mukama wange Sika nawe. Nandowooza owulira. Akyayogera. Ye kaayogere. ati yakisiza bubi okyalina ebirala ebyokwogera sente n'okwagala okyalina ebirala ebyokwogera byewabyogedde edda kati sirika genda maaso Nze ngende mu maaso munnayo oli gweoyagala ayogere yekka. akaseera ke kaweddeko kati njagala oyogere Oyagala yekka yabayogera. Osala omusango. nawe yogera tuve wano sirika naawe Akati mukama wange kiri bwe. okyalina ebirala byoyagala okwogera emitwalo 10 tannagimpa ekiwa kyogedde ate waliwo ekipya mukama wange kati antusiza sirika genda maaso Mukama wange kiri bwe kiti. Omukyalo oyo nga bw'omulaba.